Olwaleero tukuza olunaku lw'Omukama olw'okusatu mu budde obw'ekisiibo. Obudde buno obw'ekisiibo tubumanyi nga obudde obwakalima, era tujjukizibwa nti obudde buno obwakalima Katonda atuyita nti gwe nange twenenye tukyawe ebibi byaffe tudde eri Omukama. Amasomo ga leero mu ngeri y'enjawulo gaddamu okusimba ku mulamwa ogwo gwennyini nti akadde ke tuyina ke kano, bannange tuleme kulindiiza, twenenye tudde eri Omukama. Evvanjiri gye tuwulira olunaku olwaleero etwoleka bulungi nti Omukama akadde konna atuyita, kyokka mu kutuyita olwaleero atutegeeza nti akadde katono amaze okutuwa akadde akamala, n'alinda tubale ebibala ebirungi naye tugaanye, n'alinda tudde gy'ali nga amaanyi gaatutaddemu, omukwano gwatulaze alindiridde gubale ebibala naye kigaanye, nga n'olw'ensonga eyo tekyali kadde kalala. Kano ke kadde we tuyina okuddira eri Omukama. Kano kakadde we tuyina okwenenyeza ensobi zaffe tudde eri Katonda. Evvanjiri ng'eggulawo Yesu Kristo asooka n'atuyita. Bannange, tulekeraawo okulowooza nti abantu abagudde mu buzibu, abafunye emikisa emibi, oluusi ne bagwa oba ku kabenje, nti oba babeera babonerezeddwa nga be babi abasembayo. N'atuwa ekyokulabirako eky'abasajja abaava e Ggaliraaya nga bazze nga bagenda kulamaga, naye kabaka n'abatta, omusaayi gwabwe n'aguyiwa ng'evvanjiri bwetandise. Oba abasajja abazimbye abali ku kanaala k'e Siiro akaagwa basajja 18 ne bafa. Yesu abuuza, gwe olowooza be baali basengayo obubi? Nedda. Nti kati nno olaba abo si be baali basingayo obubi mu budde bwabwe. Akadde kaabayitako, akadde kaatuuka ne bagenda nga tebeetegese. Kati ate ggwe, kati ate nze tusaanidde nno okukozesa omukisa guno tudde eri Katonda ate nga twenenya ebibi byaffe. Mu Vvanjiri Yesu Kristo n'atuwa olugero olw'omuti ogw'omuzabbibu. N'agamba nannyini nnimiro omuti guno yagusimba, n'agulabirira, n'aguteekako n'omukozi emyaka 3 nga bino byonna abikola. N'amala n'atuukawo ng'alindiridde abeeko ebibala byajja ku muti guno, naye kimwewuunyisa yasanga tekuli bibala. Bw'atyo n'agamba omulimisa nti omuti guno tuguteme kuba tekuva bibala. Yesu Kristo kyatuyigiriza era kyagala twefumiitirize bane mu bulamu bwaffe. Omukama ebintu byatuyigiriza bingi. Okuva obufuto bwaffe Omukama atuyigiriza kye kitegeeza okudda eri Omukama, atuyigiriza kye kitegeeza okubeera n'Omukama, ate ng'atulindiridde tuoleke mu bulamu bwaffe ebikolwa ebyolekera ddala nti tuli ba Kristo, ebyekisa, ebyokwagala, okulowooza ku bannaffe n'okulowooza ku balala, bye bibala byatulindiridde. Naye Omukama buli lwajja ebintu bino nga tetunnaba kubyoleka mu bulamu bwaffe, ayogerera wamu nga nannyini nnimiro nti omuti guno tuguteme. Yesu Kristo nannyini muti, ekigendererwa kye si kyakutema muti naye kyakufuna bibala. Emiti egitabala ajja kugitema, ffe tulwane buli omu asobole okubala ku bibala. Buli omu mu bulamu bwaffe obw'enjawulo mwe tuba tubalira ebibala. Essomo erisoose litulaga Musa. Musa Omukama ng'amuyise. Musa yali yeerundira ndiga za ssezaala we, naye Omukama bwe yamuyita ebyo byonna n'abireka, n'asalawo adde e Misiri asobole okununula abantu b'Omukama.
Musa ebibye yabireka n'akola Omukama kye yali amwagaza. Naffe nno Omukama bw'atyo bw'atuyita nga tuli mu bulamu buno mwe tutambulira ku mirimu gyaffe, abasoma mu misomo gyammwe, abali mu maka gammwe, Omukama mwabayitidde n'abalonda. Ebyo byonna ebibabuzaabuza obudde buno obw'ekisiibo tujjukuzibwa tubiteeka ku mabbali ng'Omukama alindiridde nga Musa bwe yakola. Naffe tukkirize tukole omulimu gw'Omukama. Omulimu gw'Omukama omukulu ffe gye tuli tegugenda kubeera kununula bantu kuva mu kyalo kudda mu kibuga, tegugenda kuba kununula bantu kuva mu kitundu ekimu okgenda mu kirala, wabula gugenda okubeera okununula abantu ab'omu maka gaffe, mikwano gyaffe, eŋŋanda zaffe, n'abo be tukola nabo, okubajja mu bukaafiiri bwabwe okubazza eri Katonda. Ate nga kino tugenda kukikola nga tukozesa bulamu bwaffe. Bw'oba musomesa ng'okikola ng'omusomesa, bw'oba mulanzi wa vvanjiri ng'okikola nga mulanzi wa vvanjiri, bw'oba musaaseredooti ng'okikola nga musaaseredooti, bw'oba nga oli musawo eyo gy'ojjanjabira abalwadde. Mu bulamu bwo Omukama mwalindiridde onunule abantu be obajje mu kubonaabona kwabwe, kuba Omukama musoma agambye mpulira emiranga gyabwe, mpulidde ebiyigganyizo byabwe era nzize okubalokola. Omukama oyo Sande yalera tugamba gwe nnonze, ye gwe Musa, ye gwe ngenda okutuma. Leka byonna by'oliko, leka byonna ebikubuzaabuza, weetegeke okulembera abantu b'Omukama okubatuusa mu ttaka essuubize. Olugendo lwaffe nno luno olw'okutuukiriza omulimu gw'Omukama mu mazima si lwangu, lugendo lukalubo, luwanvu. Ng'Abayisirayiri bwe bayita mu ddungu, naffe Omukama atugamba naffe olugendo lwaffe lujja kubeeramu ebyo ebizibu. Kyokka ate essomo eryokubiri ne liddamu okutugamba bano Abayisirayiri ebbanga lye baamala mu ddungu, bangi baavaayo nga Omukama tebamusanyusizza, era mu butasanyusa Mukama bangi tebaalivvuunuka. Kyokka ekirala, bangi mu bo bye baayitamu eriffe kulina bba kulabulwa, kuffe tulabulwa nti bannange tuleme kwemaliza mu byansi ebibi, tuleme kwemulugunya nga bali we baakola, tuleme kulowooza byakulya mmere yokka, tuleme kwekolera bakatonda baffe. Ebyo ffe byakutulabula. Ebyatuuka ku bali mu ddungu, newankubadde olugendo luwanvu ate lukalubo, tuleme kukkiriza kugwa mu nsobi, tulwane tusigale nga tuyimiridde nga tutambulira mu kkubo ly'Omukama. Kyokka ate era essomo eryokubiri liddamu okutugamba ebyo ebyawandiikibwa ku Bayisirayiri nga bali mu ddungu, ffe ate bye birina okutulambika, kwegamba ffe abatambula nga tudda eri Omukama, abatambula nga twezza bujja mu kkubo ly'Omukama, tuleme kulowooza nti tutuukiridde, wabula twerinde. Bali mu ddungu Omukama yabakolera ebyamagero bingi, ne batuuka essira ne bagamba ono ye Katonda waffe, tetujja kumuvaako. Naye olaba nabo baatendewalirwa, ne bamuvaako ne bamwemulugunyiza, ne bakola empisa embi ez'ekibi. Olwo ffe bye baayitamu birina otubeerera essomo, ffe tusobole okunywera ate okunywerera ku Mukama. Sande eno Kristo atuyita, bannange mwenenye, ate mwenenye kati, oba si kyo ojja kuzikirira. Kristo tayagala tutuuke mu kuzikirira, atugamba tuleme kulindiiza, twenenye kati. Ekyokugamba nti ndibonerera edda
ekyokugamba nti ebibi byange ndibivaako gye bujja, ekyo bannange tukiveeko, tuleme kulindiiza, wabula twenenye kati, Omukama atusonyiwe kati tusobole okugwanira empeera ye. Omukama abeere nammwe.